Yes, Fadi TV jinkwaniza kade kano wasizo tyajeba jotusako engalo mbane updates buli kasera kutusaka amawulire gatambula nko updating nga nkusako biche bitambula mu ggwanga lyaffe Uganda mbatumiddeko abasinzire Qatar, abasinzire Jordan, abasinzire Bahrain, abasinzira mu ggwanga lya Oman, mu ggwanga lya Saudi Arabia, mu ggwanga lya Germany, mu ggwanga lya Turkey mbatumiddeko mu ggwanga lya Turkey mbagala nnyo comments nzaba mu ggwanga lya Japan ne mu ggwanga lya Spain comments nzaba n'abasinzira mu ggwanga lya Bahrain, mu ggwanga lya Jordan ne mu ggwanga lya Oman, ne mu ggwanga lya USA, ne mu ggwanga lya Canada comments nzaba era mbebaza nnyo okubanga mujje kumirako bagita Fadi TV mbebaza nnyo okubanga bambi mwasalawo okubanga updates muzifunira kuno ku Fadi TV UG. Munnayo omuyizi yesse omuyizi yesse oba yeewadde butwa oba yeetuze tewali amanyi naye ng'omuyizi ono amanyikiddwa nga Muwonge Muzafaru era ng'onabadde asoma ku Technical Institute Sadizawali e Bushenyi. Ono ekividdeko obuzibu okubanga yaddidde school fees we n'amusiba mu kapapula. Bwe ngamba akapapula mba ategeeza betting yamusibye mu kapapula ne bazikuba zonna okukanangana kyakuzzaako yasibyeyo ng'amanyi bw'anaasibayo obukadde bubiri ajja kuba obukadde 10 kati obukadde 10 obwo amagoba gabire ga bukadde 8 naye muntu wange yazisadde n'olwataano zino baazikubye zonna era yakakanye yesse wabula ekisinga okwewunyisa tebamanyi oba yesse atya oba yeewadde butwa naye ng'ayinza okuba yeewadde butwa okusinziira ku poliisi Sadizawali Bushenyi yinza okuba yeewadde butwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Muwonge Muzafaru. Ono abadde mu mwaka gwe ogusooka wali Sadizawali e Bushenyi bayitawo Bushenyi Kahaya Bushenyi Kahaya bayitawo Bushenyi Kahaya era nga munnaani gyasinzidde okubanga bambi yita naye ng'obuzibu ekyalese obuzibu kapapula bana emwesonyi wa kapapula abavubuka bangi baagala obupapula kale school fees omukakana otya n'omuteeka mu kapapula betting tomanya nti ojja kuzza oba tojja kuzza kibula biseera singa abantu abasiba betting kiba kitagana nosiba betting nga otaddemu ssente eziba zitandisana byakukola nga ziba tezina byakukola niba ozijja mu business nosiba mu betting ojja kakana nga business egudde olwa betting. Ate betting kasita omweyingiza aba addicted kasita omweyingizaamu nnyo buli ssaawa oba mulowoozaako gubanga mwenge omuntu nga yeegiriza omwenge ye betting. Kati omwana wo ono yagenze kusibamu ki school fees bukadde 2 ssente nnyingi nnyo okuziteeka mu betting bukadde 2 school fees yakakanye bazikubye n'asoberwa nga tena kyakuzzaako yakakanye yesse miliyoni 2 zikwatu kino ziteeka mu betting si byangu naye nga munnaye gamu ku mawulire gatambula ku social media sites eziwerako ega mwana mulenzi ono amanyikiddwa nga Muwonge Muzafaru. Ono kusiba betting kusiba ssente obukadde 2 mu betting ne bazikubye nakakana nga tena kyakuzzaako ng'asobeddwa n'asalawo kwetta bwesi neyetta yabadde ku Technical Institute Sadizawali e Bushenyi akatundu bakayita Kahaya yesse naye nga kitalo nnyo ekyomuyizi ono naye nga bambi ng'amazima betting oba teyetaaga kwesembereza betting teyeetaaga kwesembereza betting kasita omwesembereza oba ojja kutuuka n'okutunda eby'omu nnyumba yo osibe betting ge mazima si mulungi wadde n'akamu era mbasaba mwenna gy'oli bambi temwesembereza betting ngenda kusaba subscribing ate ompere video no kaleki bagita Fadi TV kivola bisesinga abantu abasiba betting bakozesa ssente nga tezina byakukola nawe ozikwata ng'ozijje wantu ng'olina kyobadde ogenda ozikolamu ekyamakulu ate n'oziteekamu bazikuba basinga nakukuba ezo kalinga ezo n'omwana eza school fees yakakanya zitadde mu betting ne bazikuba naye nga kitalo nnyo ekya Muwonge Muzafaru Sadizawali Bushenyi yesse olwa betting okumukuba obukadde 2 obwa school fees. Musubscribing mbere bulungi.